aziikiddwa mu bitiibwa naye alese abaana 40 Besigye amateeka amakakali agamuteekeddwako muganda wange geeraliikiriza. Ate Ellen Kiiza n'abannuupu mu kkomera gye bali abaasibwa abo abaagaana okubeera nga bapuliidinga guilty oba nga bakkiriza emisango egyabateekebwako muganda wange kika sayidi zeeyo. Gashumba nga bulijjo mu kubuukira ate bw'atyo asazeewo okubuukira Bobi Wine anti awe wali kontenti. Poliisi etubulidde erese obujulizi oluvannyuma lwa minisita owa internal affairs okubeera ng'alabula balekerawo okumala gatta basuspects kati neereeta obujulizi obukakali ennyo munnange ku abo basuspects abattibwa. Era ndowooza muganda wange awo tugenda okubeera nga tutandikira naye sooka osubscribe nga atunyige notification bell olwo munnange osharinge olaikinge. Hillside View Apartments gye bali wali ku Kasozi Jani bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansa wonna osobola okubeera ng'okyamirawo n'ogenda ku church awo ejjanye ku Kasozi osobola munnange okutuukayo. Wifi weeri ya bwereere, security weeri ate ne bakeyateekazi ba mulembe. Tolina ky'otwala, ennyumba zirimu buli kimu, apartments zirimu buli kimu, effumbiro ery'omulembe okukosa munnange n'eddiiro ery'omulembe, ebisenge ebisukka mu kimu. Kati munnange bw'oba oyagala okupangisa awantu oba oyagala pangisa kiseera buseera nnaku 2-3 wiiki emu mwezi gumu myezi 3 myezi 4 myezi 5 gwe munnaye bakubireko ku ssimu zaabwe ziri awo. Ate munnange n'omusawo gy'ali ntera okumubagamba wano ku Uganda at large waliwo dokita ono ye nakikola nga bonus eri abantu bange kubanga saagala mubonabone na ndwadde ng'abasawo gye bali. Gezaako munnange eriyo baddokita abantu abali talented. Yasoma olwa dokita n'abukuguka n'abuteeka wali. Kakati olwo ate n'agattako ekyokubeera ati kati ye ali talented Mukama Katonda yamutonda nti ono ye musawo asobola okunoonyereza n'akimanya nti ono pasikalamu bw'omugatta n'ekisubi osobola okuwona kino. Naye ate ng'eri muganda wange bajja kukukalirira bakole batya ozongodde eno ddene nga solution just kantu katono bwe kati. Abamugezezaako bamutegedde era kintwalidde obudde bungi nnyo okubeera nga nanga omusawo ono yeetayagala kweranga kubanga munnange yakoowa emirerembe babeereyo mu kwekweka. Naye ffe batinanjo kyankimize tewaliyo kiyinza tulobera kubeera nga ate munnange tujjayo ensonga eziyinza okubeera nga ziyamba abantu baffe okubeera abalamu. Kakati munnange tutandikire ku poliisi. Poliisi mu kweggyako enziro nga bwe yabadde munnange erabuddwa Jeno Kahinda Otafiire okubeera nga bamala gatta abantu nga tebabatutte kubeera nga bawuza tebalina buyinza bumala gakuba abantu masasi naddala nga tebalina mundu oba nga tebagezezako kulwanyisa mu mbeera efaanaganako bwetyo tebalina bissi tebalina kubeera nga babakwata bukwasi babatwale bawuze. Kati munnange poliisi evuddeyo n'etulaga identity ebifaananyi ebituufu ebyabo abantu be yasse era n'etubulira ne criminal records zaabwe byafaayo byabwe mu bwezi bw'emisango. Bano nno munnange bali bana bonna babakubye amasasi ne babatta. Babadde nti bagezaako kubeera nga babba bank eya Stanbic Bank wali kwa Cashier Mall. Kati poliisi munnange evuddeyo n'etubuulira akawonvu n'akagga ku bakyala kimpadde bano nti babadde 6 naye abana ne bakubwa amasasi ne battibwa wali e Kamwokya mu kibuga Kampala wano. Kakati munnange kyategeerekese nti basuspects bano bakubiddwa amasasi era nga kigambibwa okuba okusinza ku bifaananyi batuwadde awo nga bw'obiraba awo olaba abantu abatategeerekeka awo nga be mbakuteereddewo awo beebo kwabaddeko Katongole Fahad okubeerako Muhammad Kamis okubeerako Muzamiru Kamoga okusa ne Sharif Lukwago. Waliwo omuntu omwe yabadde abuuza nti lwaki bonna babadde basiraamu. Okay, nange sirina kyenkimanyiko muganda wange naye okusinziira ku ripooti gye baatuwadde abapoliisi bagamba nti basuspects bano babadde kitundu ku ganga ennene babadde kitundu ku ganga ennene kitegeeza n'abalala bakyaliyo era bano nga babulabe nnyo
bano babulabe nnyo mu bubbi wano e Kampala. Nze nnyinza kugamba kimu nti bano muganda wange balabika bavunda mu gurupu ya Alienisikiini. Kubanga be bakubi b'obutayimbwa be bakifiizi. Kati abantu ng'abo muganda wange poliisi bw'etyo etubuulidde ate egezaako munnaabwe okubeera nga kati nayo yeerongoosa nti babadde basaanye okubeera nga battibwa. Kakati munnange bino byonna weebiri olw'okuba nti bannayuganda babadde beemulugunya okosa ne minisita owa internal affairs nti poliisi emalaga kuba bantu masasi. Ekibwa nti ddala tebabadde nabisi oba babadde tebalinawo resistance yonna gye bataddewo, tebalaba nsonga lwaki babeera bakubwa amasasi. Era okusinziira ku kyabaddewo minisita yabadde ayagala annyonnyolwe lwaki bakuba ba suspects, lwaki babakuba nga babadde bakutte bukwasi majambiya. Abantu bangi nnyo bamemba ba palamenti okussa ne bannamateeka abalala bwe batyo babadde baagala poliisi ennyonnyole lwaki yabadde esazeewo okubeera ng'ekuba abantu bano amasasi, kubanga babadde bagezaako okubeera nga babba nti businessman miliyoni 5 babadde bagezaako okubeera nga babba businessman miliyoni 5. Naye oba oli awo poliisi naye ebaako n'okwewolereza egamba nti bwe babakwata ne babatwala mu makomera era ne badda ne babba ne babatwala ne babadda ne babba ne babatwala, ate oluusi babeera nti babalinako history nga bakimanyi nti abo be baalumba wali ne batema omuntu bwe bakola bwe bati nga babamanyi. Kuba poliisi babeera babamanyi ababbi naddala. Bwe bayagala okukakasa nti poliisi emanyi ababbi ababba mu Kampala babeera babamanyi kugamba nti tigundi ne gundi be bagenda okukola kino kitegeeza abo kakati batutamye mu bakubi. Sometimes olumu kiba bwe kityo. Naye bannanga amateeka gaba mateeka nti tebasaanye kubeera nga bakuba abantu just. Tebasaanye kubeera nga bakuba abantu kuba tulabye abantu bangi nga batta naddala babbodaboda batta n'abantu be bategeeza okubeera ababbi. Kale okwetikka amajambiya bwe kiba nti ddala kituufu babadde n'amajambiya, sisuubira nti babadde bagenda ate kubeera nga bazannya mupiira. Babadde era bagenda kubanga munnange bagakozesa oba oli awo nti wabaawo okwetaasa mu ngeri yonna babadde bayinza okugakozesa naye babadde tebannaba kubeera nga bagakozesa. Kitegeeza nti amateeka ge gakulembera nti wali mu action nga batema abantu oba oli awo tebabadde basaana okubeera nga bakubwa. Kale egamba abantu abamu babadde babuuza lwaki bantu basiraamu, naye omuntu omu yabadde abagamba nti kubanga bonna bakkiririza mu Muhammad, naye ate era still si buli muntu yenna nti alina engeri y'ekisiraamu nti abeera musiraamu. Ekyo bwekityo bwe kiri nti abantu bangi balina amannya ag'ekisiraamu, basali musali ne Museveni simanyi yali yeeyitaani, yali yeyita Sulaiman, yali yeeyitaani nga bagenda okufera Gaddafi. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo munnange omusirikale wa UPDF yafudde, naye ono abadde yeekolamu omulimu muganda wange nga anyokesa wayase n'akwata abaali alese abaana 45 n'abakyala 12. Musajja balina omuliro ku battery bannange bakola batya? Bakole bulina okubeebuuzaako nno mukyali awo. Naye kwegamba waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti Mukama Katonda bakuwa ekintu kikozese. Kikozese. Wayida waliwo omukazi omwe yaŋŋamba nti ye singa yali musajja kye yalikoze abakazi. Nti kye yalikoze abakazi singa yali musajja. Konze kale naawe sikusaasira genda bakikukole. Kubanga naawe kye baali bakoze osanga Mukama Katonda yakiraba n'akufuula mukazi. Mbu kye yalikoze abakazi. Ne mugamba nti oyinza okuba ng'oli musajja naye ate munnange ng'oli luyunguyungu, ng'oli awo tukuba saluti ate nekyo kisobola okubaawo. Kakati munnange abakungubazi baaguddewo ekigo. Byabaddewo nga 16 lunaku lwabadde lwakuna omwezi guno gwennyini gwe tulimu gwa January 2025. Munnange bwe batyo nga babakakasa nti kano Badru Kiggwe ono munnange abadde alina abaana 45
kyokka ate nga bakyaleeta abalala abakyala 12 oba oliawo wakyaliyo n'abalala abakyalina okubeera nga baleeta abaana. Kakati munnange omugenzi abadde yakwasaganya Operation Wealth Creation Scheme ekyotera district bamuziise nga 16 January 2025 ku bijja bya bajjajjaabe Kamengo Zone Mpigi District gyabadde munnange azaalibwa. Kakati olwo naye bannanpigi mwena tetuli bazibu ng'oyo Uganda naye Uganda tulaagi ova mpigi kitegeeza newankubadde munnange kintu wabeera wakikuwa olina okikozesa kyo kituufu olina okikozesa bw'oba osobodde kubanga kakati lwaki okiteeka mu kabana. Naye omugenzi bamuziise saawa zabadde zigenda mu 12 saawa 11 awo kubanga abayogedde babadde bangi. Muganda wange bamukubidde gun salutes ng'omusirikale ofiisa ow'amagye yenna era nga babadde balina omuzika nga Kano ajjudde. Kale wabaddeyo ne ba high ranking army officers wabaddeyo Major General Silver Kayemba ne retired traffic police boss Dr. Stephen Kasima n'abalala babaddeyo. Kale okufa kwe okwa Kano Badru Kiggwe kwabaddewo naye yabadde kyajjave bagamba nti yabadde kyajjave okukola hijja emekka era nga abadde haji kitegeeza ssente abadde nazo ate abadde akola mu Operation Wealth Creation abaagala ssente babaawo Kano tuyambe. Okay, ngenda kubayamba naye nange mulina okunyamba munyambe nina omuliro ku battery guweererako dda. Kakati eyo nga tuvuddeyo anti munnange nga mukimanyi nti Bobi Wine yafuuka content nti yafuuka mulimu eri abantu kitegeeza buli kyakola kyonna kirina okubeera nga kyogerebwako. Naye nga bwentera okubagamba wano nti ebintu ebimu bibaawo naye abagezigezi abo abatera okubeera nga bakola zi diversion bamanyi bulungi nnyo wa ew'okunyiga era babeera bakimanyi tikati kino kizze tulina okimukiramu bwe tukikyukiremu bwe tuti taking advantage eya buli situation ebeera eguddewo. Kakati Bobi Wine yagenze nga 17 January yagenze e Dubai twamulabye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne mukwano gwe Kapere bamuyita Yokana Mbuse be bati munange ne boolekere e Dubai. Kakati Bobi Wine yagenzeyo nga asuubira okuba kugamba kyali kitegekeddwa nti alina okusisinkanayo abantu ababeera mu diaspora bannayuganda abakolerera enkyukakyuka nga bwe byabadde byonna nga emwabyolose obuliro. Naye ebifaananyi munnange ku kisaawe Entebbe wali ng'agenda ng'ali ne Kapere era nga ali ku airport e Dubai byatrendinze nnyo ku social media. Kakati olwo munnange Gashumba ekitamanyi mulimu gwe mutuufu kubanga Waiso Mufumbiro ne NBS yakakasa nti ono mufere era bamukwatako mu bufere era Waiso Mufumbiro yagamba nti NBS yamulangirira ng'omufere naye tevangayo kulangirira nti ate si mufere. Kakati ono Gashumba bamufere oba si mufere simanyi naye nga okusinziira kale nga byenkubuulidde nti nabiwulira ku NBS nga boogera kubanga yali akwatiddwa ne zisitampu simanya n'ebiki era ng'ono akoze kinene nnyo mu kuyingiza bano abantu kubafunira endagamuntu n'okwagala obafunira zi passport Abanyarwanda. Kati ebintu ng'ebyo abeera awo nga yayiiya kaseera musajja muyiiya nnyo. Kaakati bw'atyo nga akitegeera nti Bobi Wine agenze e Dubai kati olwo ng'alowooza bw'atyo nga ajja agamba nti nno Bobi Wine tatuukiridde era kye yakoze akitegedde nti si yasaanidde
okubeera ng'anunula eggwanga lino era tasaanye kubeera ng'afuga eggwanga lino okusinziira ku Gashumba mbu tasaanye ekyo kye yakoze okulinnya ennyonyi n'agenda e Dubai ne Kapere n'ayogera ku bijambiya speeches ze n'akawulirako mwali mulimu ebijambiya n'okubuuza ani ddala lwaki ani yanegotiating ebijambiya kakati ekyo nga kiri awo bwe tugezaako okubeera nga tuvaayo keyo tuddayoko kweno Gashumba gya subscribinga mu PLU eyakona tasobola kubeera nga ate atunnyonnyola mukama we ebintu byateeka ku mukutu gwe yadde bagezako byegaana ne mukama we ebintu byateeka ku mukutu gwe ate oyo yasaanidde ajja kugaa nti oyo yasaanidde kati awo ojja okakasiza nti mu butuufu abantu baba tebalina buugi mu mitwe oba balinamu ki simanyi nakumanya kale kwegamba bannayuganda mulina okimanya nti bano abasajja baliwo okukola diversion bo batekinga advantage ya buli kantu konna bamala googera kwegamba ayagala nnyo okutrendinga kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bw'anaayogera era nga bwe mwogerako wano atrending wabula ekyobulaba ekirimu nti bannayuganda abamu tebasobola kumanya muntu anoonya kutrendinga anoonya views na likes na muntu ali serious okitegeera era bajja kugamba kweraga lwaki yagenze ne Kapere lwaki yakoze lwaki bayita marketing kati bubbeere akimanyi nti butereevu obubaka okuyitawo oba change osobola okuteeka mu luyimba osobola okukola ekintu nekitrendinga abantu noyikadibuze kati wakibata affiliate marketing nsobola okukola emboozi wano nemmaliriza nga nanze aba Hillside View Apartments kati emboozi olwokuba nti gojja kwagala ogiwulirize ojja kufuna information era nja kukubuulira dokita nja kukubuulira ne bizinensi endala kyemba ntaddeko ekyo mu luzungu oba mu lulimi olw'ebyobusuubuzi bakiyita affiliate marketing kakati era ne Kapere ye yasaba Bobi Wine yamusaba namugamba ntwalaako nange nenye ku nnyonyi kati nange alina okumubeera nga amuteeka kubuzimu ku ngendo ezo entegeke era ng'ajja kugenda kuba yamusaba mu lujjudde era abantu balina okukiraba nti akituukiriza ekyo ne kibeera awo simanyi ewaaki kuba naliwo full figure akisiima Kapere yayogedde oluzungu abantu bagenda basinze obula full figure ekituufu kubanga kyabadde kirota abamu baadde bagamba kweraga si kyamakulu si kyamaanyi kati abantu abamu bagezako tulimbalimba nti bo ennyonyi bo kya bulijjo naye nga talina nnyonyi yiye asobola okugula emmotoka spasiyo simanya Range Rover naye ennyonyi muganda wange eba kiraasi ndala era si ya buli omu kyo kyekituufu kubanga ogenda kukola ki onona ki ogenda na nnaku ogenda na ssanyu Kapere yagendedde mu ssanyu teyagendedde mu nnaku kyekyenjawulo kyokka oba oli awo kyayinza okuba ng'asinga abantu abangi nti yabadde nti tagenze kulimira Dubai tagenze kukola ki kakati nga tuddeyo ku Gashumba Gashumba ono agamba nti Bobi Wine mbu tali mu right state of mind okubeera nga akulembera eggwanga lino mbu kubanga tali ready kubeera nga offeringa sacrifices eri struggle nga Besigye bwali naye njagala okubuuza Gashumba nti Bobi Wine ne Besigye beebamu kubanga ekyo olina kiddamu nti Bobi Wine ne Besigye beebamu ekyo olina kinnyonnyola n'okitegeera kuba Bobi Wine beeja yagamba nti bino si biri ebya bulijjo bino bikyufumu era bigenda kuba birala abasobola okuba nga babivugira mu layini era tulabye abantu bangi nnyo nga bakubiddwa kyebayita okukuba kwegamba okubeera nga bibagoddeko nti abaana babamunyunguza ne babaanika nnyo obuziina bwabwe bwekweka mu struggle abantu abamu kati oyo Gashumba kyagezaako okukola agezaako okubeera nga akwata Besigye ali mu kkomera amuwe value nnene okusinga Bobi Wine kyokka ate nga ne Besigye naye value ate agiteeka ku Bobi Wine kubanga alaba kati yakutta omumuli naye kati Gashumba olwokuba nti ye ali awo baliwo just bwe bati babongeta bubungeesi nti kakati ayagala akulaga nti awaana nnyo Besigye yaliko mu FDC lwaki yavaayo lwaki tawagira Besigye lwaki ali mu NRM
yali badde essaawa eno yabeera ne Besigye tumulamu w'okutuwa akatumulaba buli wamu naye the fact nti wavaayo n'ogenda eri n'ovaayo kitegeeza nti tolina na right kwogera ku Besigye ng'oyogera ku struggle kuba struggle kintu kirala nnyo struggle kintu kirala nnyo kituli wano mu mitima mu bifuba byaffe okiraba so nga ate mmwe ekyammwe tetumanyi bwe mukiyita oba bakiyita corruption oba nguzi oba bweki kibali wano mu nsawo zammwe kibali mu nsawo wano mu nsawo zammwe kali mubala akasere n'obala ffe kituli mu mitima ekya struggle kununula ggwanga kyekikulu kakati nange Gashumba nga bwe nkutegeezezza nti oyo y'omu ku abo abatume abajja okubeera nga basaabulula struggle n'okunafuya abantu emitima era bannayuganda balina okuba nga bakimanya bino tujja kusigala nga tubyogera olw'ensonga nti abantu baffe beetaba kubeera nga bajjukiza bava nnyo mu tayimingi 26 mu mwezi ogwa January mwetegekere ddala okubeera nga mugenda okulonda endagamuntu muzitegeke na buli kimu wewandiise mugende musuule akalulu mu bungi kubanga abasajja beetegese okubeera nga bavumirira kye bayita omuyaga nti guli gwali just muyaga mubalage nti omuyaga ate gwafuuka storm enzibu ennyo kati ate this time of course waliwo bagamba kugoba tabula kukyakusuuza of course waliwo aba NRM be bawangula luli naye kati ate nga bagenda kudda kubanga tosobola kuzibikira kudifendinga dakiika 9 ngera bwolaba omupiira nti gujja kuggwa oba 3-1 4-2 naye era nga namwe babateebyemu era nga bwolaba nti struggle abaana balufiiriddemu ebyaddala nti abatutta ne batandika okubeera nga beewaana nti mukyafa bwolaba Bobi Wine battisa abaana byonna bigendeddwamu kubeera nga bivunza struggle naye eyo munnange ntuddeyo nnyo kakati era mu ngeri y'emu eya struggle waliwo ekintu kye nalabye Fiki Gaza ngazeeyo wa Balamu yazeeyo wa Balamu aklarifyinge ku million 3 ze yamuwa Balamu naye n'amureceiving kitegeeza nti yabadde addamu kumureceiving mulundi gwakubiri okusobola okutegeeza abantu nti million 3 ze namuwa tekwali kumugula mbonali muwa sente za kugula bitabo gulira baana bitabo abaana b'omugeta abatakola ki baalabirira Fiki Gaza mbu sente ze yamuwa million 3 nesimanyi lwaki yazimuweera mu kamera Fiki Gaza kyatasobola kubeera ngobuuli awo ategeera lwaki bazimuweera mu kamera awo era nti ebigendererwa mu byobufuzi sijja kumwogerera kubanga bwe tebalina nnyo kibategeeza ku struggle by the way naye sijja kumusalira musango nti bakino naye nalina kye neewuunyiza nti lwaki yabadde alina okuddayo era lwaki sente bazimuweera mu kamera ku guli omulundi ate lwaki era Balamu yategeezezza abantu nedda sente nazimuwa genda kulabirira baana bageto bagulya mu bitabo era nazijja ku akaunti yange nga nze Balamu saazimuwa nti mumuguze sisobola kumunyooma kutuuka ku ekyo muwa million 3 kumugula mbwa akyukadde mu NRM era n'amukubiriza okubeera ng'asigala mu kibiina kye ekyamu nti Balamu yakubiriza ono Fiki Gaza okubeera ng'asigala mu kibiina kya NUP kegamba bwe nditunulamu laba tebigatta nti Balamu nti kigendererwa ki lwaki amukubiriza osigala mu kibiina kya NUP era lwaki bwe baali bamuwa sente bazimuweera mu kamera lwaki yabadde alina okuddayo okukakasa abantu nti bannange sente ze bampa biki lwaki yali alowooza ki ng'agendayo yali alowooza ki nti ensonga ze zamutwalayo simanya kubeera nga ateekayo kwemulugunya nti bakwata abavubuka abatalina musango ate ne baleka abalina omusango kale byonna biri awo naye tetujja kugamba nti oba kino oba kiri naye ekyo bwe kitubi kyabadde Balamu yabadde alina okukakasa era nga gwabadde mundi gwakubiri nga Fiki Gaza addayo yasooka n'agenda bamuwa million 3 abantu ne bagamba bakuguze naye ekizibu ekiriwo nti tetumanyi oba waliwo endala ezayita eri kuba bamutwala basatu kati ekyo nakyo kiri awo nti omuntu okukola ekyo tulina okusooka okulowooza before nga tunakola kintu nga tunakikola naye Balamu era si asigala minisita w'abavubuka era woofiisi ye kitegeeza erefuli okubeera ng'ehandolinga ensonga zonna naye nga bw'omanyi nti abantu kati ate ebintu bo babitegeera bulala nnyo muganda wange kuba abantu balina kye bayita obusungu
era baakoowa mu ngeri zaabwe. Kakati munnange bwe tuvaayo eyo twogedde ku Dr. Kizza Besigye engeri Frank Gashumba gy'agezaako kubeera nga amukozesa nga alireetinga ku trip amwafiriyetinga ku trip ya Bobi Wine gye yakoze ogenda e Dubai ng'agamba nti mu mbeera eno eriwo Kizza Besigye bali mu kkomera Bobi Wine ye bw'ati ali mu kugera Dubai. Tetumanyi oba Bobi Wine yali badde takola bintu birala kuba ne Dr. Kizza Besigye ennaku ezo kyajja ave e Bulaayi okujjanjabibwa. Kyajja ave e Bulaayi okubeera nga ajjanjabibwa, tasobola kubeera Kampala ga sijjagenda kujjanjabibwa kandwale nfe. Kati ate era ennyendo ezo ziba ntegeke butegesi nti zibaako tayimu yaazo nti eba kalenda era bwe obuukinga omuyimbi ajja kugamba laba maneja wange ne mutandika okunoonya nti olunaku luno olwo luliko agenda gende nate luno nti olwo nalwo lwaki tukuwa wano tiye kale mumpe wano okusinziira ng'ogenda buukinga ekifo era n'ekifo nakyo kinnyini balina okubuulira wogenda okutegeka weeyagala okumutwala ne bakugamba nti zino na zino ennaku tezijja kusoboka paka bwofuna date ejja mu ab'ebbannyini kifo n'omuyimbi. Kakati Bobi Wine batambulira ku schedule bwetyo tebalinga Bagashumba nti ajja kubeera buli kaseera yina okugenda ku sisimuka zisimanyi agende ku radio ayogere agende mu bavandimu agire tebiri bwe bityo. Bino birala nnyo level ndala. Munnange eyali MP w'e Kasese avuddeyo n'areactinga oluvannyuma lwa Winnie Byanyima okubeera nga akyuzinga anenya poliisi okubeera nti bayisa bubi Dr. Kizza Besigye mu kkomera wali eruzira. Dr. Kizza Besigye munnange tebamuyisiza bulungi nnyo, embeera gye bamuyisaamu oba gye bamuyisizaamu wali mu kkomera eruzira si nnungi yadde n'akamu. Winnie Byanyima ono nga mukyala wa Dr. Kizza Besigye teri atamumanyi bw'ati munnange avuddeyo neyeemulugunya ku poliisi okubeera nti emulemesezza okubeera ng'atwalira Dr. Kizza Besigye emmere. Kwegamba Kizza Besigye tebamukkiriza kulya mmere evudde wabweru wa kkomera. Ensonda eziwerako zimaze okubeera nga zikakasa nti Winnie Byanyima ono bw'atyo nga gy'alina munnange okubeera nga yeekubira enduulu alina kukkira mutimbagano ku platforms ez'enjawulo nga ayogera ku poliisi butya munnange bwetyo bweyisa obubi Dr. Kizza Besigye mu kkomera. Besigye munnange takkirizibwa kubeera nga interactinga n'omuntu yenna kwegamba okubeera nti gwogereeba mukuwe mutuulaawo munyumye tebakkiriza. Era Winnie Byanyima atugamba nti Kizza Besigye bwe bati munnange tebamukkiriza na kusaba oconductinga prayers, tebamukkiriza mu kkomera, tebamukkiriza kuteeberezaamu nti kati singa Kizza Besigye yali musiraamu nti tebamukkiriza kuteekawo omusaala owasaale nti agenda afune obuzibu. Tebamukkiriza bwaba simanyi eddiini ya Dr. Kizza Besigye muki mu Katuliki mu Protestant naye kwegamba kyonna kyekiri tebamukkiriza kufukamirako wali nti asabe no n'asaba biki tebamukkiriza ayinza okusaba oba oli awo batya nti ayinza okusaba Katonda bannange. Kakati Dr. Kizza Besigye era Winnie Byanyima atugamba tebamukkiriza nakwogerako nabasibe balala. Bamaizoleetinze alina kubeera eri yekka, tebamukkiriza nakwogera na musibe yenna. Munnange prisons police bwe batyo era bakakasa nti tebagenda kubeera nga bakkiriza omuntu yenna okuva wabweru okuleetera Dr. Kizza Besigye emmere mu kkomera. Era bo bagamba nti alina kulya mmere ya mu kkomera oba si kyekyo kale alekeyo afe enjala. Naye mujjukire waliwo MP ennaku ezo mwerabidde eyagamba nti bale Dr. Kizza Besigye ayinza okufiira mu kkomera. Segiriinya bw'atyo bwe yalwala n'afa kibeegaana essaawa eno nti kati era balinze Dr. Kizza Besigye naye kujjukira nti bamukutte emirundi mingi nnyo ku myaka egyo aba n'ebirwadde era kyajja ava ebweru okujjanjabibwa. Kati munnange oba oli awo tunaalinda bulinzi ate kumuta ng'ayebye
Sseginyaga abo bamukubanga ebiyiso, Kizza Besigye tetumanyi baba mukuba ebiyiso kubanga mbu muzeewe bakuba ebiyiso bakuba byaki. Waliwo omwana omwe yagamba awo yali ali ku SB4 nti bakukuba ekiyiso ekyo mbu obeera tofuna feelings za wayase, mbu abasibe abamu bwamanyi okubikula bannaabwe bbuutu bakati bakuba ebiyiso ebyo mbu mutaka takola kitakuba saluti yadde. Era akavuka kaali koogera nkagamba nti kakomawo galufrendi waako n'ajja n'akeekuba kumbuwa n'okutuusa kati ebintu bikyakoze eki bikyaganye nti bakuba ebiyiso muganda wange. Tetumanyi na kumanya. Kakati munnange bwe batyo nga bamugambye nti bw'aba talidde emmere ya mukomera alekeyo afe. Kizza Besigye avuddeyo emirundi mingi nnyo nga tugamba ye takakasa mmere ya mukomera, takakasa emmere efungibwa mu kkomera basobola okumuteeramu muganda wange akatwa. Akatwa kagenda kutta ebbanga, akatwa gye kali temwerabira. Bano abasajja bajja kugamba nga guli tebamuwa butwa, nga Fufiga bwe yali awoza gulite Bobi Wine nga bamusiba ye tebamuwa butwa nawobe muganda wange. Kakati ku nsonga y'emu eyali Kasese District Member of Parliament Honorable Winnie Kizza avuddeyo munnange n'akuba omulanga eri poliisi okubeera nga baali badde bayisa bulungi abasibe era bawe ekitiibwa. Abasibe balina okuba nga babayisa ng'abantu abalina ekitiibwa, baleme kubeera nga babayisaamu amaaso mu ngeri ey'okutyoboolebwa. Ekizinga okwesasa nti amakomera ge gamu nabo bennyini beerabidde nti ge bagenda okugendamu, ekyo bakyerabidde, simanyi lwaki ekintu kye bakyerabira nnyo. Kati era munnange otwogera ku nsonga z'abasibe bw'atyo David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General owa NOP naye munnange avuddeyo n'atuwa updatinga eri ebifa ku Aaron Kizza status gy'alimu wamu n'abo ba political prisoners abaagana okupleadinga guilty, abaagana okukkiriza emisango abali mu kkomera lino ery'ekitalya. N'ekitalya naye bagamba nti embeera ery'ekitalya nayo si nnungi yadde n'akamu. Kakati munnange mu kukyala kwe yakakola ku kkomera lino ery'ekitalya, National Unity Platform Secretary General David Lewis Rubongoya munnange yagenze n'akebera, agenze okubeera ng'akyalira ku advocate Aaron Kizza wamu ne bana NOP ba political prisoners abasubscribinga ku NOP bano nga weewonye baagana okubeera nga bapleadinga, baagana okubeera nga bakkiriza ebijambiya emisango gy'obutujju. Naye era ndowooza n'ebijambiya byonna birimu. Baagana okukkiriza emisango gy'obutujju, emisango egyo kubanga era n'ebijambiya nayo baagala okubiteeka kuki ku NOP eby'emasaka era byebimu. Kakati ku misango egyo bo bagamba tebagizza, baagana okukkiriza nga bwolaba ba Olivia Otaya Moidin bwe yakola Sanya. Kakati Rubongoya bw'atyo ng'atukakasa nti abasajja bano bamalirivu nnyo okubeera nga basigala mu struggle era nga balaga nti kyekifaananyi ekituufu eky'abantu abamalirivu, kyekifaananyi ekituufu eky'abantu abamalirivu era nga be basinga okubeera nga bajja ekifaananyi eky'obutali bwenkanya wano e Uganda, ensi yonna nesobola okubeera nga ekitegeera. Kakati awo munnange Aaron Kizza lawyer ono nga mulwanisi wa ddembe era nga yabadde omu ku ttiimu ewereza Dr. Kizza Besigye wali mu court martial e Makindye wamu n'aba political prisoners bano muganda wange bwe batyo basazeewo okubeera nga benyigira mu lutalo butereevu nga bawakanya gavumenti ya General Museveni. Atugamba Rubongoya nti Kizza yamunnyonnyodde nti abasajja baamukuba era ng'omubiri gwe gumulumira ddala. Abasajja baamukuba naddala we baamukwatira awo okumutwala wali mu kaduukulu kaabwe awo e Makindye nti baamukuba. Omusajja asobola okuteeka wansi kakubiri abasajja bano engeri gye bakolamu.
asobola okuteeka wansi n'abuuka ng'ava waggulu nga bwakulinnya n'agagatto oba alinye ku lubirizi oba alinye nga bwakwekatako bw'ati katugeze singa oba ogezako kukatira ensawo n'abuuka oba Bahashimu wano baateranga okuzannyira ku buliri nga mwenda mwakikolako nga bakyali bato ng'obuuka bw'obuukirako bw'oti kyatukubyanga emiggo. Kakati abasajja bakikola ne bakukwata n'akukwata nga mu lubirizi wano n'anyiga n'akukwata n'omugolago kana akagumba k'omubulago wano n'akwata n'ayingiza agagalo n'anyiga okitegeera kwegamba n'owulira obulumi obutagambika olaba lukwago kubeera nga akaaba abasajja bamunyiga sajja akunyiga emipiira n'agikwata n'aginyiga n'aluma n'ova waggulu naye ng'agikutte teno omusajja ayinza okukwata emipiira okumala eddakiika nga 5 ng'aginyozezza bw'ati naye ng'akutunuulidde takunyiga. Kakati munnange Kiiza bw'atyo yalaze kwegamba obumativu oba okusiima eri abantu abalaze solidarity mu buwagizi okusinga okwetondera Gen. Museveni. Kakati ye munnange Kiiza agamba nti ate kkooti y'amagye eno okubeera nga emwetondera so si ye kwetonda. Munnange bananno abasibe ba political prisoners omwenda bano babasibye babadde mu kkomera kumpi emyaka 4 era bano bakyali bagumu nnyo bakyaganye okubeera nga bapulidinga guilty ku misango egyabateekebwako era nga n'okuteekayo okusaba kubabadde nga bateekayo kubadde nga munnange tekuva mu bibala ebbanga eriise emabega emirundi mingi ne badde bateekayo okusaba naye kuguno omulundi lwebasembyeyo okuwulira omusaawo oba okuwulira okusaba kwabwe okubeera nga beeyimirirwa kugenda kubeerawo mu mwezi gwa 4. Bano bo bakiremerako nti omusango gwabwe oba ensonga zaabwe zirina kubeera nga zitwalibwa mu civilian courts era nga bagamba nti kkooti y'amagye terina buyinza era terina na bwerufu bati muli bwerufu kubeera nti nno babasomere baba bawuliriza emisango bawozesebwa mu kkooti ey'amagye naye newankubadde babadde nga munnange babyogera bwe batyo era nga basaba bagende mu kkooti ez'abasivilian munnange regime esigala ye ekyabalemeddeko ng'ebateekako pressure nti balina okubeera nga beetonda nga beetondera Gen. Museveni era bakkirize nti emisango gino baagizza olwo babawe ekisonyiwo. Kale munnange okuyisa aba political prisoners mu ngeri efaanaganako bwetyo kino kivumiriddwa nnyo human rights organizations okukozesa n'aba legal experts era nga okozesa kkooti y'amagye okuwozesa aba civilians kino era kivumiriddwa era nga kyogerwako ng'okulinnyirira eddembe ly'obuntu erirambikiddwa mu constitution wamu ne international human rights standards era munnange okusiba bano ebbanga eryo nga bali eyo nga baagala nti bamale okukonfeesi nga bakkirize kino muganda wange kiragira ddala nti tewali bwerufu tekiri feya era tewaliiwo mbeera yonna gy'oyinza kuteeka kitiibwa mu ssiga ddamuzi. Kale munnange olutalo oba ligo bato nga bwekyagenda mu maaso bo abantu bagamba nti Aaron Kiiza wamu n'abo abasibe ba political prisoners abamu bakozenga munnange obujulizi oba ekyokulabirako ekiyinza okuba nga kikozesebwa abantu abalala nti bano bamalirivu nnyo okakasa nti obwenkanya wamu n'eddembe ly'obuntu liteekebwamu ekitiibwa international community wamu n'abawagizi ba demokrasi wano mu Uganda bwe batyo bataddeyo eriiso ejjogi nga batunuulira developments zonna ezigenda mu maaso mu musango guno era nga basuubira nti oba oli awo lunaku lumu wagenda kubaawo fair and just resolution